Bulungi osibetanyawo. Lukutambulidde lutya olunaku? Nebaza Allah nti lubadde lulungi nga Deidi yankya ne bampa ekirabo oba award eya Best Actor in a TV series ate ne bampa ne award mu Air Lifetime Achievement Award. Njagala kwebaza ba Ikon Awards, njagala kwebaza bannange bonna bwe tukoze film. Kino ekirabo naddala nga kati ya Sanyu si yange, it's a team Sanyu, my director Nabuiso, director L, director Adija, and Owini Yafefe, Nava Oscar, everybody who put in a lot. This is our win. Maybe this win is for Kato Lubwama. Okay. Mwabaluddewo mu kintu kino kya movie industry. Mulabanga at least mu celebratingidwa engeri ey'enjawulo mu Uganda. Oba just ababamanyi be baba celebrate. No, I think it's enough. Kisobose kibasobodde okukola. Era nze mbeebaza nnyo. Definitely tufunye appreciation n'awards okuva awalala. Ne nebaza aba Ikon n'abalala abasobodde okwa-appreciating abanna-Uganda abazannya emizannyo. Kibazizaamu amaanyi. Film teyandibadde ku level eno singa badde baggwamu amaanyi. Naye buli lwe tujja buli mwaka abaana mulaba baleeta movie endala, baleeta technology abayamba okukola ebintu ebirala, ne tufuna abantu abalala abalungi and congratulations to them. Ekisembayo okuleeta aba Nigeria ku Ikon Awards nga ba guests mulabanga kibagasa ki? We need collaborations. Twetaaga collaborations n'abo kati bo Nollywood is an established industry. Definitely Uganda yetaaga Nollywood and those are baby steps in the right direction. CMB. Maybe we tunagenda ntugenda maaso nga tufuna ne collaborations okuva mu Hollywood and South Africa, bigger tujja kufyamba, but these are baby steps in the right direction. Kati Ikon Awards nga filmmaker kyendaba ekyenyambye ennyo kumpa exposure. Ekuwa exposure nolaba bannayuganda beebuuza ani oyo yakola film ki ne these awards ne festivals balaba nti film egenda mu cinema n'eraga oba mu workshops nogenda noyiga ebintu bingi nnyo before the actual event. So abaddewo workshops ezisomeseza screenwriting, directing, photography. No matter what we get main event, it's just celebrating the art. Ate bwe celebrating tufuna exposure. Singa kyasula awards z'abayimbi kwali kugulirira na corruption yalimu. Zino ezammwe teziri mu corruption, Buno gundi ye mumanyi nnyo ampaddeyo zampadde mu award. Kati singa obadde following award ceremonies, Ikon teri mu kugulirira. Temuli omuntu asize yakitwala era bwe kiri.